الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi nga tukyagenda maaso darusu yaffe n'ekitiibwa okuba ku bitwejjukanya mu diini yaffe. Twalaba nga olw'okuba nti omwezi gwa Ramadan al Mubarak gulabise okuba nti gusembedde, twalabawo obwetaavu bw'okutunulako mu kitaabu Siyam, ekitabo ekyogera ku kusiiba, isti'daadan li shahri Ramadan al Mubarak, olw'okwetegekera omwezi ogwa Ramadan biidhinihi tabaraka wa taala. Tujja kusaba omusomi waffe tulabe bwe tugenda okutambula leero inshallah mu kitaabu Siyam mu Umdatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام، ekitabo ekyogera ku kusiiba. Twanyonyola ebigambo ebyo kitaabu Siyam. Olwaleero tulina kuyingira mu ahadith omumanyi eyatungira ekitabo kino zeyategekera mu kitabo kino, era nga hadith gye yatandika nayo eraga embeera ezibaawo ng'ebula ennaku nga 2-3 tuyingire Ramadaan gyatandikidde. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. محدثين إفاكو emuku munyenyeza umma ow'ekitiibwa Abi Hurayra, amannya gago obuzaale Abdurrahman bun Sakhar ad-Daws, afubuka mu ssaza ly'e Khaybar, atuyigiriza nti nabbi yabagamba sallallahu alayhi wasallama timutandikangako ku Ramadaan ng'ebula ennaku 2 oba ng'osibayo ennaku 2 oba lumu. Temugezanga ne mutandika okusiba Ramadaan ng'ebula ennaku 1 oba 2 nga binadamu bw'omumanyi olukujjukujju kangira mbagako ku ibaada eno negenda okugira nga ntandiseeko ekikirizibwa okujjako gwe yakkiriza okusiiba ng'ebula ennaku 2 lumu Ramadaan etuuke, yabadde alina puroguramu z'okusiiba nga Monday ne Thursday. Nekiba nga leero Thursday enkya Ramadaan lwetandika, yabadde asiba ennaku za sunna yasiiba Thursday, oba ennaku za siyamu Nabiyullahi Daawud alayhi salam abadde azisiiba yakkirizibwa. So si kugamba nti kantandikeko nga lwali toli musiibi, abadde tasiiba takkirizibwa. La taqaddamu Ramadan, tukatandikangako kukulembeza ku Ramadaan, lindira ddala Ramadaan. Esookera ddala abadde tasiiba lwaki takkirizibwa, agenda kwonona fitness kubanga ntono, alindiridde Ramadaan. Ate abadde alina ennaku ze zasiba bulijjo yakkirizibwa kubanga fitness ye weeri bulungi. Era mu bimu ku bigendererwa by'okusibanga ennaku eza Monday ne Thursday ye Ramadaan. Omuntu asiba Monday ne Thursday, tuyingira omwezi ogwa Ramadan ne tuweza ennaku 15 nga tamanyanga nti Ramadaan yatandika, kubanga omwaka gwonna abaddemu ebyo. Abadde mu practice ya kusiiba njala nyonta.
naye abali tebatera kusiiba olunaku olusooka basonjowala bonna bafuka nsonjogolo, ennaku olwokubiri olwokusatu babagala kufa, wiiki emala baggweramu ne bamanyiira. Omuntu asiba ennaku eza sunna agenda otegeera nti enjala eruma mu Ramadhan nga basiba zakatul fitiri, ate kasita batandika zakatul fitiri Ramadhan eba ekoze ki? Eweddeko. Era kyovola yetakkirizibwa atasiba takkirizibwa kutandikako kusiba nga Ramadhan eneetera, kubanga talina maanyi munafu already. Lwaki ate yinafuya? Nemba mugenda kudduka marathon, abalina training ng'agenda kudduka kilometers 4 abuguma na kilometers 5, kubuguma bubugumi okwo kanalyoka atolontoka ate endala 4, atalina fitness nomala oddukayo kilometers 5 before oba tukyagenze, kubanga oba okutuse. Kati n'atugaana sallallahu alayhi wasallama okubaga ku Ramadhan. Abo nno wano webali bayita bamugenyi asooka, bo batandika Ramadhan tennaba mbu babeere ku safe side, nga bw'ogamba nti nina omusajja mutwalire emitwalo 3 naye kanteekewo 2 wano giyinza obutawera bulungi awo, singa tegiwera ntola wano nengattako. Bo batandika Ramadhan tennatandika, singa obawo obuzibuzibu mba naye ennaku zange eziryawo zibalondako ne bafikisinga bwali. Tekiriyo ekyo. Bw'obanga waddewo obuzibuzibu mu kusiba Ramadhan, tulina eza sunna ewakwatu, tulina enjeru, tulina sitati, tulina kyava tugaana sallallahu alayhi wasallama okubaga ku Ramadhan nga tinaba kutandika. Era kati bw'oba olina byagala okusiiba, kati okkirizibwa osiiba, abali tebasiiba, naye nga kabonero kabi ku myaka gyo gy'olina obutasiiba. Oba mulyazaamaanya eryazaamaanyiza omwoyo gwe ku myaka egyo, kubanga tolina lunaku lwonna lwosiiba olwa sunna. Olwo olusiiba maze kulala sukaali, olusiiba maze kulala pressure, nga buli wamu wakutuse, enyingo ndwadde, omugongo gunnuma, enkizi, anti emyaka. Olina kusiiba kati ng'oli muvubuka muto, ng'oli mulamu. Ngamba okusiba kwa sunna. Era okusiba kwa sunna bwe kulema mu myaka egy'ekivubuka, toli kusiba mu bukadde. Obukadde bulina ebyabyo, bulina okubina makerenda, ate amakerenda ogamira olina okulya. Naye kati omuvubuka abeerawo omwaka ne gubwali nga tamize kerenda neeri, aye tasiiba. Owekitiibwa Imam Ahmad bin Hanbal bamuzala omwaka 164 hijiriya, wali mu Iraq, yali musajja mu Iraq. Bamutwala mu kkomera nga musajja mukulu, bawadde ne bamusamba linnya tteke naki, n'afuna okulwala mu lubuto nga takyasobola kusiiba. Naye bwe yadda mu kiraasi ye, yalina abayizi be bamusomako irimu, n'abagamba kati nze okusiba Allah yakunzijjako, mba kubanga saakozesa myaka giri egy'ekivubuka n'ensiba y'ennaku zange eza sunna, oba olyawo Allah yazikiriza, kati sikyasobola birwadde. Abakumi b'ekkomera bamusambasamba, najjayo endwadde. Kati abamu abavubuka baga nti bwe ndituuka myaka nga gyoyo kyeyuna oyo nga ntandika okusiiba. Tandika kati, omuvubuka omuto, okusiba ku Mande vaako ki? Okusibako ku Lwokuna ovaako ki? Amaanyi ogalina gakuwala. Alinda bw'alimala okukula, kabukulu asomba, Abaganda bwe bagamba, naye asomba kiki? Galwadde. N'onafuwa. Omuntu omukulu atandika okusaba emmere ng'omwana omuto. Waman nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq. Kasita nkuwa emyaka, Allah tugambe nkuwa emyaka emingi nga kendeeza mu butonde. Kasita nkuwa emyaka n'owangala kiwanvu, alina byakujjako, amaanyi gagenda. Nalabanga muzeeyi kyeyune nga bw'aba asabye emmere abanga kaana kata atabuka. Bagamba nti tulindeko tusaala edduhuri, nze sirya ssaawa mumpe emmere. Mwabali essaawa mutuule wali mugira mugitunuulira.
naye nga busajja tu myaka olwo enjala ezze tekyalina buleeki. Kyabulabe nnyo okuba nga tosibayo ku lunaku lwa sunna. Ate tulina obuzibu, omuvubuka omuto atataganyizibwa ensonga z'omukwano, alengera ono alengera ono alengera ono alengera ono. Ekimu kubikubakuba ku feelings ezo ne zibeera mu layini kusiiba. Bw'olabanga oyiikayiika mangu n'abaana ab'obuwala kubanga giya y'okusiiba, onoogenda okweza emyezi 3 nga weebuuza ababalagavu babeeranga wano baalagawa. Edda nabangawo nnyo abawala balungi wano naye sikyabalaba obalagawa nga bennyini we bali awo. Ng'enjala eri eyokyezza ekirungo ekibadde kireeta effujjo kati ne kikkakana. Omuvubuka omuto yenna teyandibuze mu kusiba nnaku za sunna. Waakiri ffe baluwedde ku mpagala tubuleyo, naye ggwe nedda, kubanga eryanyi omuliro gukyali, buli kimu kikyali ku origin, tekinakwatwako. Kati wala tukubiriza abavubuka bato, nabbi yennyini yabakubiriza sallallahu alaihi wasallama obuteesamba ibaada ey'okusiiba. Bwe babwiki neweddeko tosiibyemu, fuba okulaba ng'eddako tegwako. Ekyo teri agenda kikkubiriza. Bw'olaba nga wiiki eweddeko nga tosiibye, leeta enniya, malirira, luma n'ogw'engulu, eddako tegwako. Bwe ziggwako 2 kati ate olayira okufiira mu kitooke kya gonja, lwakuboko okulayira kuli haramu. Olabe nti wiiki eddako osiibako naye nga toyawukanye na ibaada ya kusiiba. Okusiba ennaku eza sunna kyekitendo eky'abantu b'omujjana. Okuwangaala mu bulamu bwo ng'otera okusiba ku nnaku eza sunna ke kamu ku bubonero obulaga nti emikisa gy'okuyingira ejjana giri waggulu. Ku lwaki? Okusiiba si ye ibaada gye bazannyirako. Tomulaga gyambalira otyo, si yakusaaga. Enjala si kitonde kyangu, ate neebangako enjala nga mwenna musiibye. Naye bano tebasiibye, bolaba bano booli nabo ku mulimu bali mu kulya. Gw'oli ogwo bateekawo ekyenja, ekyenkya kiyingidde kuliko ekyenda, erindazi ne liyingirawo, akaseera kalimu amata. Oga nti wiiki ejja nnaasiba nange mumpe. Wiiki ejja bwetuuka ejja nnaasiba nange mumpe. Envi zimusanga aweza wiiki ejja njasiiba. Ibaada y'okusiba si yakusaaga. Tekeddwa okuba nga mulimu obumalirivu bwa kika kya waggulu. Ne batumya akaseera n'omirawo malusu. Ate wali enseenene. Mwanadamu bannanga ayagala enseenene. Kyekintu kye nakasooka okulaba ekiriroko kye batundako mu nnyonyi. Siraba nkubira nga betunda mu nnyonyi, enseenene ze nasooka okulaba. Binadamu tasaga ku nseenene. Naye tukuutira abavubuka baffe abato biidhinihi tabaraka wa taala, era nze kennyini nga nkakasa nti bataataaganyizibwa n'embeera z'omukwano yiwamu okusiiba insha Allah. Damu hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuganya okusiiba nga Ramadhan tennatandika, nitagaddewo oluggi nakkiriza abadde basiiba ensiiba eza bulijjo gya sunna bo bakkirizibwa, tebalina buzibu. Naam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عبد الله بن عمر ويصحبه mutabani wa Umar ibn al-Khattabi omulwanyi namige. Abdullah ibn Umar aba mwana we wakubiri mu baana be yazaala jeno Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Bamaze tugaana okutandikako ku Ramadhan nga tennaba, kati najja tulaga biki bye tulina okulaba tulyoke tutandike Ramadhan.
nabbi sallallahu alaihi wasallam ali musajja mugezi muzibu atuganya okwesiibya abadde tebasiiba naye bwowulira nti okusiiba kukusiiwa ayagala nnyo okusiiba Ramadhan amaaso gateeke waggulu n'atugamba sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru fa in ghumma alaykum faqduru la. Wano nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga obubonero bubiri obutulaga nti omwezi gwa Ramadhan gutandise. Akabonero akasooka kulaba mwezi idha ra'aytumuhu fasumu, bwemba mulabye omwezi awo muba mukkiriziddwa okutandika, ke kabonero akasooka. Akabonero akokubiri singa gubanga ebire bigukwese tujjuse ennaku 30, ke kabonero akokubiri. Era hadithi eno egoberera ddala zikalenda zetulina mu mayumba ng'ate kati ku mulembe guno zetugoberera. Era kati ku WhatsApp, Facebook kuliko bumeseji obulaga Ramadhan itandika nnaku z'omwezi weziti. Ekyo kiri haramu era bida mbi nnyo nnyo nnyo. Toyinza kuva ku setting ya Allah odde ku setting ya binadamu, kubanga kalenda setting ya binadamu. Era singa tukkiriza ebintu ng'ebyo wana agenda okuyita emyaka 2 zina hadisi bajja ko bazivaako nga balinda kalenda byesoma. Kibi nnyo nnyo okuva ku setting ya Allah tudde ya ku binadamu. Kalenda zonna mwanadamu yaziwandiika. Tulina ensonga 2 zeyatuwa. Bwe mba temulabye mwezi ne mutunayo ne gubula mujuza 3. Amakulu bwe mba temusibidde ku programu eno musibire ku eno. Kalenda tekkirizibwa. Kibi nnyo. Kalenda kyeyinza okutukolera kutusembereza nti Ramadhan esuubirwa mu bitundu bino, so si nti 22 March. Ekyo kifu era tekikkirizibwa, era tunakigoberera. Tulina kulaba mboneka ya mwezi. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti idha ra'aytumuhu, bwe mumala okulaba omwezi nga gubonese fasuumu, olwo mutandika okusiiba. Ate nno okubonekako okugulaba si ffenna n'omu amala, kubanga lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam ali atudde awo ne basahaba be ali mu kugaya ku ntende ku makya, ne wajja omusajja munnakyalo namugamba nti ya Rasulallah, fenga ffe twalabye omwezi. Namubuuza nti atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulallah, okakasa tekisinzibwa mu butuufu okujjako Allah nange ndi mbaka wa Allah? Namugamba nti mbikakasa. Nabbi n'alekera okulya entende nagamba nitandika okusiiba. Omusajja balabye omwezi waabwe naye nga gwabuuza tamulabangaho, gwe gusoose omulaba addugala ava mu kyalo. Amakulu si tteeka nti fena tulina okulaba ng'abamu bwe bakola nti ffe tumala kugulabako n'amaaso gaffe bwe baba ne balyoka balya mu Ramadhan, kubanga omwezi ogw'olunaku olusooka kaba kawuzi katini nnyo, tekawaza ne dakiika 2 ne kabula. Olunaku lwe guboneka kaba kawuzi katini nga tugenda okuyingira magribi we kabeerawo awo, ate ne kabula. Kakati kunaku olw'okubi nikatandika okugejjamu n'okulwawoko, gye gukoma okugenda nga gukula gye gukoma okulwawo awo. Kati si ffenna tulina okulaba. Ababalabye basobola otugamba ne tusiiba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi omulamba. Wakiri Jibril yandize ne mugala Ramadhan etuuse, naye yajja mawulire ku munnakyalo otulaga n'otuyigiriza nti si mwenna nti muna okulaba. Ababalayi batumalira kasatu bakakasa nti bamazima. Idha ra'aytumuhu fasuumu, bwe mulabanga omwezi nga mutandika okusiiba. Wa idha ra'aytumuhu faaftiru, amakulu ne Ramadhan webeggwako mali kulaba mwezi mulyoke musibulukuke. Ebigo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam biri mu science musufu, kati beginning ne ending abizinzeeko lumu, byonna biri kantu ako kulaba mwezi.
nassaako nakookubiri fa in ghumma alaikum faqduru lah, bwe guba nga gusiikiziddwa ebire, kubanga tuyinza okuba tuli mu sizoni ya nkubakuba, ebire bisibye eggulu nga tujjuza wano 3, tujjuza Ramanzaani 3 oba tujjuza Shabaani 3, naye nga omwezi gulina kulabirwa. Okusanika n'okusiba kuna kutandikira ku mwezi, so si ku kalenda ze tulina mu nnyumba zaffe eziri ku bisenge, kebe wadde ng'enyirira etya. Ebintu biri 3 tubijje ku programu za binadamu. Ensonga esooka, obudde bw'essala, okubutambuliza ku Google, okutambuliza obudde bwaffe obw'essala ku Google togyesiga. Ekyokubiri ekibula, nze nina kibula bagitani kibula direction, nina kibula direction nateekawo essimu nanyiga Google. Esooka Google y'abasajja Bayudaaya. Allah batugamba nti walan tarudha anka alyahudu wala nasara, tebagenda kukusima Bayudaaya n'Abanaswara, be bananyini bintu ebyo, gate obeesize 100 ku 100. Okubanga weesiga obudde bw'essala ku Google, okunoonya ekibula ku Google, okusiba omwezi ogwa Ramadhaani ku Google, tukiwa 40%. 60 twesigaabo 40%, so si byonna. Al-Qibla yatwe batunoonya ekibula, buuza abatuuze bakulage ekibula weekiri, so si olutuuka nga gyayisimu ye ng'anyiga ng'ateekawo awo. Abatuuze balina okukuba ekibula, bwe baba tebaliiwo ng'odda ku njuba, bwe bateriiwo awo nno okkirizibwa okugenda ku Google. Naye ffe ebyannabbi twabibuuka sallallahu alaihi wasallam, hatta abamu awakanya n'abatuuze nassawo Google. Abatuuze n'abawakanya tanze temumbulira kibula, nze n'essimu yange nina omusaala gwange n'ateekawo bw'ati. Waliwo obusala buli mu kampasi bweti, eyo togirirayingako. Ekimu ku byewuunyisa ku Google, osaba kibula direction ne munyiga essimu 3 ne muziteekawo, buli omu ng'ekuwa kyayo. Kizibu oziteekawo 3 ne zisonga wamu. Genda ofune munno mugezese ekimbagamba, mukwate essimu 3, buli omu alina yiye, naddala ezo ez'ebbeeyi ezo, kubanga ojaga nti eno ya sente entono. Mufune ez'ebbeeyi ezi, musabe ekibula muziteeke bwe muti. Ojja kulanga ensonzi eno endala ate endala eri, muzinyoole muti muzizzeewo olabe. Tuli ffenna wabula nga nva ku nsonga eno, kyabulabe nnyo okutandika okukakasa okusiiba nga tukakasiza ku kalenda ezikolebwa abantu. Setting ya Allah tabaraka wa taala yo tebamu era. Gwewunye olugalo olwa nassi luno ne luno zenkana size obuwanvu, taba na factory era ye Allah. Olugalo luno zino zonna engalo eziri eno zenkana n'ezeeno size obuwanvu, taba na factory ziba kubanga yali akola binadamu, yali binadamu munne, singa bintu tebyenkanankana bino kano kayiseemu katono eno nankani distance okuva kuliso paka kutu eyeeno yeyeeno, abakubanga binadamu yatobajja wandibadde mubamu era omu yekka ndibadde abeerako era ezitagambika omu. Naye ffe tusulawo ebya Allah tugende ebya binadamu. Oyo nno omulabi waffe Omuyudaaya agenda atulya mpola nga situmanyi. Yaba akibaze nti oluvannyuma emyaka 2 zino hadisi bajjako bazivuddeko ng'okunoonya okusiiba bakunoonyeza ku kalenda zino zetukoze. Va ku kalenda, linda mwezi. Kaakati nno abantu baffe ne bajja ate bakola ekyewuunyisa, baga nti ekikozesa kalenda zino tufune obumu bw'Obusiraamu. Waliwo balowooza nti okufuna obumu bw'Obusiraamu buva mu kuba nti tulina kuba kalenda emu mu kusiiba Ramanzaani n'okulya Idi. Obumu bw'Obusiraamu buli mu tawhidi na kuleka bida, so si kutandika Ramanzaani nagimaliriza. Obumu bw'omu Busiraamu kubanga tulina la ilaha illa Allah eyannama ddala, n'okuva mu bidaati ebizuulezuule mu ddiini. Kubanga era bw'ogenda okwetegereza amateeka g'Obusiraamu
tetusala ffenna mu budde bwe bumu wiiki ewedde naddeko mu kasikamu nga kanyogoga nga salatu lisha yasaawa emu kati amakulu nandibadde ntuula wali nti fe Uganda tugisala 2 kitundu olaba nessola zenyi tetusaala ffenna lumu neramanzaani tetuyinza giyingira ffenna lumu tekirina buzibu okubanga situyingidde lumu abali mu nsi endala basi bayingira ramanzaani budde bulala naffe nituyingira budde bulala neidi bwe tutyo naye ekyo waliwo nezi meeting ezitula nga ziri ku international level kugatta ramanzaani tuyingire ffenna lumu tufulume lumu basooke bagatte eswala tekigenda kubaawo nga tewo tugenze wala nga tulinye na nnyonyi genda bugenzi Rwanda wano wokka eswala ezaabwe zaswala sawa ndala wano wansi wano ovuga nakamotoka n'otuuka wali eswala ezaabwe zaswala sawa ndala teziri ku sawa zaffe naye nga baneiba bwe kibanga tetuyinza kusaala ffenna mu budde bwe bumu mu nsi yonna lwaki ate tulowooza nti ramanzaani tunagiyingira mukadde keekamu tugifumye mukadde keekamu naliko eddabani nga entalo z'amaanyi ku bannayuganda bo baga nti ffe tujja kulya yidi ne Uganda weeriira kyokka boogera ebyo tuva kusaala salatu al-magharibi ku saa 11 nimbabuuza nti nga eswala eya magharibi e Uganda mulinde magharibi e Uganda Allah nansaasira abasajja benali njogereramu nga bategeevu nga nti kale bwabwe gyo tukayanira ki kitegerekese bulungi kubanga kiriya kitegeeza genda kugamba bano nti bannange ffe Uganda magharibi bayakusaawa emuze kantuule wano mu musaale ng'otuula kiki ninda ssaawa emu kubanga Uganda gyetusalira mu magharibi eswala bakkiriza basale ku ssaawa z'abali ate yidi baganye ojja tuuka mu nsi nga dhuhuri ya ssaawa 5 ng'otula wali ogeye mbunira 7 ojja kusaala mu aswiri obumu bw'obusiraamu tebuli mu kuyingira ramanzaani na kufuluma ogatta eno anagigatta alina kuyita nnyo mu aqiida awo mu aqiida ewali obuzibu bano basoma Yasini mu ntaana nga tebanateekayo mufu bano baziinirayo ebyo ebiriko obuzibu basooka ne bamusimba Yasini mu ddiro wali nga amaze omunaaza bagimalako ne bakka mu ntaana naye gwe bagisomera yeye tamanyimu wadde ennyukuta neegi mu Yasini kati n'obuze genda mugasaaki naam damu hadith عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له hadith erimu ensonga 3 ensonga esooka bwe mulaba omwezi amakulu ramanzaani etandika nakulaba mwezi eyo ensonga esooka ensonga eyokubiri neggwaako era nakulaba mwezi kati ensonga eyokusatu nesiba zombi singa gubabulako mujuza 3 amakulu bwemba mutandika negubabulako mujuze Shaabani 3 mutandike ramanzaani oba nga tulinda yidi negutalabika tujuze bujuza 3 enkya tulya yidi naam عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة olw'okuba nti mu mwezi ogwa Ramadan mulimu ibaada ezijjamu endala nezeyongeramu nga muzo mulimu neddaaku ate eddaaku etandikirawo era olugamba nti omwezi gubonese tugenda ntandika kusiiba abakubi ba chapati wano mu Uganda tebeebaka neyisha eyinza obalema ku olwo nga bagende nja kusiiba kubanga alina ofulumya chapati eziwerera ddala wano waffe tuli ku kikwate mbwe enjala eyo gigema obulungi teekayo eŋŋano nga nnyingi osibe bulungi nnyo ozizike zizike enjala ate nenjala tekolagana n'ebyo abo kwetandikira enjala teyagala gireetako kifuba mbu ogizibikira ozibikirani kati olw'okuba nti okusiiba kutandika na ddaaku kati alese ddaaku yayawukana Allah tabaraka wataala nattirawo puroguramu ya ddaaku
akamu ku biseera ebikyasinza okubeeramu emikisa ke kaseera kaddaako fi ramadan wa fi gairi ramadan, oba ramanzan oba si ramanzan, akaseera kwe tuliramu ddaako akakaddaako ke kakyasinza okubeeramu emikisa. Buli yenna ayina akalungi kayagala oba duniya oba akhira talina kwebaka mu kaseera ako, nanoonya obugagga bw'edduniya eno taba mubulirize sawa. Simanyiyo musomi wa irimu n'omu nga musomi wa irimu mulungi ngeze sawa abeera mu kikunta. Simanyiyo musomi wa Qur'ani mpoomu ngeze sawa abeera mu kikunta. Gwe genda obuziba nanyini ebizimbe ebiwanvu bya keeti, ezo sawa tayinza kuba mu kikunta. Ffe abatamanyi bye twagala ffe tuba tufuluuta, kubanga ebbeeyi yange naawe akakaseera olina okuba nga otunula. Illa ala luutin najjaynahum bisahar kadhalika najzi man shakar. Allah atunyuza abantu ba nabbi Lut alayhi salam, bwe yaleeta ebibonerezo yabireeta kiro mu kaseera kaddaako, abaali batunula be bawona. Be bannabbi Lut abasoma la ilaha illa Allah bo baali batunula baali tebebase. Illa ala lutin najjaynahum bisahar buli yali yeebase teyawona. Akamu ku biseera ebijjuddemu emikisa ke kaseera ako. Teriyo nabbi n'omu yayibakanga mu kaseera ako. Mu sunna z'abannabbi bonna sawa 10 tezimusanga mu buliri ng'akolamu ki. Mu sunna z'abannaddiini basahaba bonna abakuukunavu ezo sawa balinga batunula. Nze naawe ffe twakasooka okugamba nti tuli ku nkola ya salafu nga tuba mu kikunta, n'omubuuza eririddawa. Nze ndi musajja musalafu era ku sunna za nabbi nwana saa 10 zimusanga mu kikunta. Nga musalafu waawe abeera mu kikunta ezo esaawa angakolamu ki. Naye ffe tugenda tubaka n'omukuto, omukuto ne gumugoya n'asaba ku bikyayi ebirimu entangawuzi ennyingi akendeze ku mukuto ate ne bigaana, n'asaba ku Coca-Cola ne bigaana, n'asaba ku Pepsi ne bigaana, yagamba nti teekamu entangawuzi ate n'atabukula chemicals bingi. Oliti akadde kaddaako era kajja mu Qur'an nga Allah kanu qalilan min al-layli ma yahjahun wa bil ashari hum yastaghfirun. Betwogerako abantu bannaddiini ekiro bakanga katono mu kaseera kaddaako nga bali mu istighfar. Ai Allah nsonyiwa amazambi gange, ai Allah nziriramu, ai Allah ne nkola kwenenya. Era nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala nalaga sallallahu alaihi wasallam nti albaraka fi thalatha as-sahur wath-tharid wal-jamaa. Emikisa giri mu bintu bisatu. Albaraka fi thalathin, emikisa giri anoonya emikisa gy'ensi eno noonyiza mu bintu bisatu. Ekisooka as-sahur kaseera kaddaako va mu kikunta ya imma soma Qur'an, soma ebitabo, oliriza irimu, saala, saba. Abakyala bali mu mbeera zaabwe ez'omwezi kati ate naasaala ntya, olina ibada endala, oliriza emisomo gy'abamasheikh, oliriza Qur'an, ibada tezinaggwaawo, bakugyeko kimu kyokka sala. Abakyala bali mu mbeera zaabwe ez'okuzaala ez'omwezi, olina ibada endala nnyingi. As-sahur akaseera nagana ne baraka endala ziri mu tharidi. Hasan al-Basri yali avunula atharidi nagana nti ekikomando ekyennyama, ekikomando ekyennyama, kubanga yagana nti atharid yemmere ey'eŋŋano nga bataddemu ennyama. Nze mu Luganda nagenda okulaba nga kyekikomando kyaki emmere ng'ekoleddwa mu ŋŋano naye ng'enva zaayo za nnyama. Kiwona si ekikomando ekyo, kubanga kyekimu ku bintu ebiwooma ate birwawo okuleeta enjala. Naddala ng'ogudde ku kabira emanyi okukuba ejjiiko obulungi, oyinza okulya akabakuli n'okamalawo. Atharid ekita tharidi ekikomando kyaki nabbi yakyogerako sallallahu alaihi wasallam. Lwakuba ekyebijanjalo sikiraba
ekyenyama kyendaba kyayogerako sallallahu alaihi wasallam. Ate wano waffe ekyebijanjalo kyekisinga okuba ekingi kubanga kyekyesente ntono 2 supu. Allah atusaasire ya rabbi. Tukulire ku 2 kiki 2 supu. Amakulu ekyaba ti 2 ne supu w'ebijanjalo. Bw'ateekamu ebijanjalo biri byennyini sente zeeyongera. Gyebaga nti 2 meka tondetera bizibu kunteramu bijanjalo sente nazijawa. Allahu akbar. Afrika atagimanyi ayuza nti yakusaaga. Bali bannaffe batukyalira wano balooza bulamu bwangu. Alhamdulillah twebaza Allah. Atharid emmere erimu emikisa kubanga ewooma ate ekkusa mangu twetaga bingi n'okola emirimu gyo ng'oli w'amaanyi ate enjala erwawo okulumba. N'ekyokusatu aljamaa, obumu bwa umma. Twagambye nti obumu bwa umma buli mu bintu bimeka? Kutereeza tawhid na kuba ku bida. Ebisigadde byonna ayagala okugatta umma ng'ayita mu birala owandiika ku mazzi. Owandiika ku maki? Kubanga oba bimala biseera wojja olugalo we woonooneka. Anaagatta umma atereeza bintu ebyo tawhid na kujja bantu ku bidaat kubanga ze zireeta ebuzibu. Nze sijja kusalira mu mabega w'oyo omusajja nga basomya Yasini mu ntaana basi ng'ate mutuufu ati Yasini ekima ki mu ntaana. Oliti olwo bannaffe abamu abayimba ne bazikira n'ogamba nti oba kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atudde sayidi ki n'Abubakari bakola saako netandika okuba omuziki nga wakati mulimu omuntu. Kati ekibuuzo kyange kibuuza Nabbi yabeera nga wakati oba Abubakari? Ebyo ng'okyabirina toyinza kugatta umma kubanga ebyo bigitabula. Bantu bajja kukkiriza kuba ne bali ate bagaane bino. Aljamaa kyabala tugamba sallallahu alaihi wasallam nti albaraka fi 3: as-sahur wath-tharid wal-jamaa. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Anas bin Malik, tasahharu fa inna fi sahuri baraka, nga tukubiriza okulya ddaaku era nga ddaaku mu Qur'ani mweri Allah ajogerako. Natugamba Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani mu suratul Baqara mu aya za siyam amateeka agogera mu kusiiba tujja gasoma gokka nago ayatu siyam. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Nga tukiriza okulya n'okunywa okuva nga okusibuka kutuuse mpaka obudde nga butandika okusaasaana. Kusaasaana kitegeeza kulya kumaliriza ddaaku kubanga obudde babukedde nga bwe tujja okusomawo inshallah. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka, mulye ddaaku kubanga mu kulya ddaaku mulimu emikisa. Emikisa egiri mu kulya ddaaku mu nfofoolo, ekisooka tugenda kusuba salatul subuhi mu budde ate oba olazeewo. Tugamba ddaaku ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tetugambe yaffe abamu bagira 6. Naganze bwenzuka n'endya bwenneebakamu n'enzuka n'endya mbanga anywedde omwenge. Ekireeta okuba nti omuntu alya ddaaku afaanagana anywedde omwenge n'asibanga gwe bakubya emiggo yenna asumagira bw'ayayuuya alinga omulwadde. Tulya bubi. Ddaaku ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanga ntende. Era natugamba nti ni'ma sahurul mu'min at-tamru, kyengera ddaaku y'omukkiriza okubanga ntende pisage ng'osumagira ki ng'obeera otya nga yanywedde omwenge. Naye kati ffe kyetukola ddaaku luba lutalo lwennyini. Kyokka takimanyi nti bulwoli emmere nnyingi after 2 hours bodeyo eri munda bagenda buga nti mutuweereze ku mazzi tusambe omukyanga guno gulamu amazzi twagala gusamba ate wasiibye. Buli woolya emmere mu luvannyuma lw'essaawa 2 bagenda kusaba amazzi bongere mu musenyu guli bagusambe ate wasiibye. Ekiddako batumya amazzi katukole bye twagala bagoya mubiri gwo
kwe kusumagira, kwe kulabanga yanywedde omwenge, n'oggwako emirembe, kwebakaabaka buli wootula kusumagira. Kantu katono bwe kati katono. Baatulimba nnyo mb'okutaayiza enjala olina kukkuta enjala tekulagana namukufu kwetandikira. Ng'oyagala okutaayiza enjala sigalamu akayalayala awo ogiremesa. Naye bino kupinduuka enjala tekulagana napinduuka oyo mutawanya nnyo pinduuka. Kati daaku togijjaawo naye kantu katono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalyanga ntende egi naye ffe chapati kikomando biri supu natekako mandazi natekako nebajjula akawunga n'ennyama naye duniya eno nayo ebigenda kusaba amazzi, bagenda kuti essaawa 2-3 bakusaba amazzi nga togalina kubanga wasiibi. Kyava tugamba nti kulya ddaaku kirimu baraka naye katono, so siganze nava ku ddaaku engoya kubanga ogirya bubi. Ddaaku entuufu tena gwegoyeza mwana Adamu. Ddaaku entuufu ngekugoye kwagazaako ki kantu katono bwe kati. Salla tusaasire baraka zaatugambye ziri mu kulya ddaaku. Tosubwa salaati subuhi mu budde mu jamaa kubanga oba otunula ekyo kyabbeeyi egumukisa. Oba ofunye sunna ya nabbi n'ezimpera n'ozifuna kulya ddaaku kibi nnyo. Gambuuza eddaaku nagivaako engoya ova ku sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam givaako wabula togivaako tereeza ntereeze kaba kantu katono nnyo tejja kugoya inshallah tabaraka wa taala. N'ofuna ne baraka endala kekamu ku biseera omwana okulirwa edduwa sabako. Oba ozikusa okulya ku ddaaku awo wajja teakyatereeza wali saba ku dduwazo kola ku tawuba. Saba Allah asesetule ebizibu byaffe bye tulina kubanga ekamu ku budde Allah mwayanukulira edduwa. Ezo zonna baraka zaako akaseera. Naam. Damu hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. حديث في جسم بيايو إفكو أنس بن مالك مورز والنبي صلى الله عليه وسلم nga atunyumiza bibali n'omu ku bawandiisi ba Qur'an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Bazaidi bali babiri mu umma basahaba ba seniors, omu ava Makka mulala ava Madina. Si bangu bakwawula naddala ffe abayigirira okusoma Kawarabu ne Irimu ne bw'ogenda obikaza obaawula kubanga Zaid ibn al-Harith yewe Makka. Zaid ibn Harith we Makka era muweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era yajja mu Qur'an falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Falamma qada Zaidun minha watara. Zaid bwe yamaliriza obufumbo bwe ne Zainab, Allah nakwata Zainab namufumbiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaidi yo yayogerwako mu Qur'an ye Zaid ibn Harith munna Makka al-Mukarrama. Yali muduumizi w'amagye jeno, yali muweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamutonera mukyala we Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha bw'amala okufumbirwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuvubuka ono n'amulabamu empisa n'amulabamu obukkakkamu nga buli kitindo kya mpisa kyonna kiri ku muvubuka ono, n'amutonera ku baweereza be yayina. N'amutonera omuvubuka bw'amutanga Zaid bun Harith radhiyallahu anhu abeere muweereza we mu kkubo batambudde kwatirako ensawo ze naki. Oyo si gwe twogerako leero, naye oyo yafiira mu lutalo ng'agenze kuduumira lutalo e Mu'ta. Zaid ibn Harith yafiira Mu'ta
yali jeno nga muduumizi abamu ku baduumizi ba umma eno radiyallahu anhu mwaka ogw'omunaana nafiira Mu'ta. naye Zaidi gwe twogerako wano ye Zaidi ibn Thabit al Ansari owe Madina, omu ku ttiimu eyali ku ttiimu ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ewandika Quran, era yali qari. oyo Zaidi ibn Thabit yali qari'u, yabeera nakinku mu kusoma Quran nojjatuuza ne nagmaati ng'eddoboozi asuludikankanya abayagadde ne tajwidul kalimaat, okusoma Quran al-Karim ng'ewabuuza asoma abuuza, ewanukula asoma yanukula, ew'okunyumya asoma anyumya. oyo omusomi wa Quran ekika ekyo bw'omugwako oyinza okuwoomera Quran nodda n'ofuna akatebe, ewasoma nga wabuuza asoma abuuza, ewagaba ansa n'agaba ansa, ew'okunyumya story n'anyumya bunyumya n'atwala butwazi nga Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi asoma nnyo ekintu ekyo, n'asitula eddoboozi n'alissa n'aliwunzikaati n'etandikira waggulu nga likka n'etandikira wansi nga lyambuka. ekyo bakita tajwidul kalimaati. oba nsigadde nzekka oba tukyali ffenna simanyi, oba mpalule buwaluzi tugendera Quran al-Karim. Allah, eyo koosi namba eri awo yokka nga bw'ogiraba eyo koosi faculty namba kita kulliyatul Quran al-Sharif, kulliyatul Quran al-Karim, faculty ya Quran, era ne bloko yaayo ne administration byonna bibira wali yokka nga bw'ogiraba. kati byonna bisoma ddi byonna ewasoma nga babuuza awo nakusoma nga obuuza. kati abikola baba mutaqari'u, sabasomi. Zaid ibn Thabit yali qari'u, ate nga ali mu ttiimu ewandika Quran. Nabbi alina abavubuka be 7 abawandika Quran nga tekuli aweza myaka 2, kubanga yagalanga nnyo okukola n'abato b'abakozi. Talina nnyo bizibu, ate ajja tinavuddeyo ayombye, yansaba dda kadde, sinafuna sente zimugulira kadde, kati atabuse kadde. mugimanyi ewe noddaawo batinejazi. nalinga neebuuza lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebisinga akolagana ne batineja. namala tegeka ddalasa gye banzaala, nendekako ne bamuzeeyi nemala nentegekako n'abato, nendaba enjawulo. okuva ku olwo siddayo kumenyeka, abato benjagala. bw'omwa miliyoni ya ssente yanva n'enku naki zimala, ate omuzeeyi tezimala. bakyatubanja enku, ssente zagenze nezigwawo kakati kumbe musajja watu eka waba waliyo embeera si nnungi eka, atulako n'anyiganyigako ebiwundu ebiriwa eka, kati agenda okudda ku mulimu nga tezikyamala musajja watu. omuvubuka talina buzibu, asula wa kitaawe. yakolanga nnyo ne batinejazi, era mmwe abatudde wano mwe mulina okulabikira ennyo mukolezi obusiraamu, ate mu bwesamba mbunanga embalwa kabalibe babeereyo, mmwe mulina okuweereza. ttiimu ewandika Quran tekuliko aweza myaka 20 20. ono Zaid ibn Thabit gwe twogerako yali 17 ng'atula ku ttiimu ewandika Quran al-Karim. ezino aya muziwandike mu Baqara, zino zigende mu Ali Imran, bali bahafizu bonna. naye abavuka b'ennaku zino nga muteekateeka ddasa ne mumuyita ajja nabuzi nakwata mu nsawo alabe ebigenda mu maaso ku muzikiti. gwe ino oteekateeka ddalasa. Programu za Nabbi ezisinga sallallahu alaihi wasallam yazitambuzanga ne batinejazi. bwe yali akola olukwe lw'okutuloka e Makka nga bagala kumutta ajje e Madina, tekwaliko aweza 2, yalina abavuka 3 abaaluka olukwe omuyambako atoloke ku busajja obwo. tekuliko aweza meka myaka 2, bali bavuka 3. kati ttiimu yune ewanika Quran al-Karim tekuliko aweza meka. ojja kumwetaaga nga bajja tebamutabudde dda obwongo, bujja bubali bubi, bamutabudde dda nga najja obiwandiika ebyo. naye tineja w'omwagalira akola ki?
availability ali reliable. Thabiti Zaid ibn Thabit ono owokubiri yeti yali wamaje, yali wayirimu. Zaid ibn Harith gwetusoose ali mu Quran, falamma qada Zaidun minha wataran, oyo Allah mu Ahzab, oyo yali wamaje era yafa yali aduumira nga tugenze Mu'ta gye yakoma. Kati Zaidi ono olwokuba yayingiranga nnyo ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwanika Quran, oluusi ng'asula ne bali naye eddaako, naye akadde kusinga bwe kafaanana. Hadisi katugiddire insha Allah wiiki ejja, tubuze ebibuuzo bibiri tugalewo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Imam tuyitire mu biseera by'esswala ennaku zino etandika ddi ekoma ddi naddala asiri? Kibuuzo kirungi nnyo, twasukka okubeera ku bikwate. Abantu baffe ebiseera bakimanyi nti saa 7 dhuhuri, saa 10 asiri, obudde bwakyuka. Ate okusaala esswala nga tennatuuka wakiri ogiriwa, kubanga okusaala esswala nga obudde tebunnatuuka oba tosadde. Tulina emizikiti gyaffe nga bubaga nti fano asiri ya 10, abo kati tebakyasaala, babaze buzimu tuwa ku muzikiti, kubanga kati essaawa zino saa 10 n'eddakiika nga 18 salatul asri okutuuka. Ennaku zino zenjogerako 10 n'eddakiika nga 18 19, awo asri eba etuuse. Obudde bwaseseetuka nnyo, tuve ku bikwate. Ezo n'esswala 5 era ne mumukirabako kati magaribi ssaawa 1:15 magaribi. Esswala embulu eseseetuka zonna ziseseetuka lumu, so si nti emu. Naye magaribi ne subuhi tutera nnyo zeegendereza, naye zisigadde fwana waffe isha ya 2 era bo olutuuka 2 nga basaala. Tetulina kuba ku kikwate, esswala ziseseetuka. Nkugambye nti okusaala esswala nga obudde tebunnatuuka agiri asinga, ne bakuvunaana gumu nti lwaki wagiriwa, naye yebawa eri naye buli wogisala nga obudde tebunnatuuka oba tosadde. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, esswala okuva edda nedda ku bakkiriza obudde mala kutuuka. Tawqit mawquta, time. Naye ffe tuli ku bikwate, naddala wano waffe Uganda, naye Mufuti ne ttiimu ye bye balina otutegeezanga, era gye gimu ku mirimu emikulu. Enkyukakyuka y'obudde nayita bannamawulire zi TV nabiki ganti kati mwezi guno ti abeggulu magaribi yammwe neisha neki saa bwesi ne bwesi nebweti, abegindi bweti ne bweti nebweti, abegindi bweti ne bweti ne bweti, kubanga ate era si bye bimu. Lwotambula n'ogenda mu akagendo kawanvu era bikyukamu ate. Eyo mufuti w'eggwanga erya Saudi Arabia alina musajja wamukolera ekyo. Bo bafa nnyo ku budde bw'essala, kubanga gwe mulimu omukulu gwe tulina ye ibada empaji mu mpaji z'obusiraamu eri day to day, teringa lamanzaani etulabako obulabi n'egenda. Naye twegendereze nnyo nnyo nnyo, naddala emizikiti gyaffe egirikuba ekikwate. Tife 7 gwennyini dhuhuri, 10 zennyini asiri, waliwo ebikyukamu. Kati waliwo ebikka ne bidda mu 9, awo nno boga nti ku 10 zennyini asiri tubokke nga bwakyuka ne budde emabega. Naye kati ennaku zino buzibu nnyo, buli mu maaso. Omusumaali wali ku tawhidi abadde akyakakuumya akantu ako, yita yazina bwazinyi nti ziweze. Mugenda okimanya mu bwana ku ssomero nga mwamaze edda asiri nga bo bwe baziina. Naye ffe tuli ku kikwate, baimamu b'emizikiti baba bazinyi, twegendereze obudde obw'essala, kubanga okusaala nga obudde tebunnatuuka oba tosadde, kubanga dukhulul waqt sharutu, obudde okubanga butuuse kakakkulizo, omukakkulizo butuuse essala. Singa osaala nga akakakkulizo ako tekaliiko oba tewali ssala. Naam.
tuyina amasala g'ejjuma naye aba najiba alina ensonga gye yanbuuliramu ennaku ezo njala kusooka kugitunulira inshallah ku nsonga y'amasala g'ejjuma kubanga ejjuma etambula ne salati dhuhur ejjuma era tunayo bannaffe abamu ffe wano waffe ejjuma 6:15 ejjuma eba yayingidde dda ku subuhi naye empeera so si sala kubanga era babuuzako n'ekibuuzo nti olunaku lw'ejjuma esala y'ejjuma salatul juma ne yaumul juma friday n'ejjuma bye bimu buli kimu kiri kyokka yaumul juma olunaku lw'ejjuma lulala n'esala y'ejjuma kirala ensonga ezo zakwegendereza ensonga yonna erimu nga ibaada eyo yompaji kubanga esala mpaji mu mpaji z'obusiraamu ettaano naam edduwa y'abazadde mu sola nzikirizibwa okugisoma nga bakadde bange si basiraamu warhamuhuma kama rabbayani saghira ayi allah basaasire ngaebaana ngaebansaasiranga nga bandera mu buto mu kubasaasira mulimu balungamya kyekyo tewali buzibu gisome kubanga allah okusaasira n'akuwa obulungamu n'otoola shahada kyabbeeyi okkiriza ogisoma mu sola wadde si basiraamu allah abasaasire abawe obulungamu bafune hidaaya basome eddiini ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayingire mu umma eno allah jaga nti inna ddiina inda allahi al islam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh